tukomyewo nate wano ku Luganda Radio Podcast mwanjuzi nga bulijjo Martin Muganzi. Tulina bye tutamaliriza mu mutwe gwaffe guli Amandaazi Gamuzaalira Leenya. Arawo tugenda okutandikira leero tulabe ate biki ebiddako okujjukizaamu akatono ennyo mu kitundu kyaffe kiri ekyasooka eky'omutwe guno. Bazibumbira baagenda okulambula ne batuuka eyo ne basalawo bagende ne pikipiki balye ku mandaazi kuba pikipiki yali afunye siringi 5 okuva ewa ssengaawe ez'okucakaza. So batuuka eyo balya amandaazi babejjagala n'okubejjagala kwegamba bakutira ddala okutuuka onoonya ssente nga ssente zirabikako. Awo no tugenda okutandikira tulabe ate biki ebyaddirira wano ku Luganda Radio Podcast. Amandaazi Gamuzaalira Leenya ekitundu ekyokubiri. Omusajja kwe kutandika okwenoonya n'omusipi n'agusumulula, empale n'agikunkumula naye nga bwereere. Olwo n'amameeme gaali gatandika okumukubagana. Omusiiri naye ng'atandise okwesala akajegere. Abalenzi nga gabeesibye, emitima nga gibawoleza. Ye Bazibumbira yali yeeraliikirira okulekebwa kubanga omusomesa waabwe yali tanywa guteeka. Ebyokusasula teyabiraliikirira nnyo kubanga yali amanyi nti si ye yayisizza ebyokulya. Kalagiriza mandaazi naye emmeeme yali emuwoleza bubwe. Okusooka yagezaako okujjukira gye yali atadde ssente ezo. Yaziteeka mu kasawo ak'omu maaso olw'okutya abakyala kimpadde b'oku kibuga. Bwe yatuuka eka teyeeyambula wabula yagenda bugenzi okuyimbula embuzi. Eyo gye yava n'agenda emugga. Yagenda okudda nga n'ebyekyeggulu biyidde. Nga balya olwo ng'agenda kutenda yagizimba. Ate olwo ssente zaali ziguddewa. Bakyala kimpadde b'e Kampala be baali bamulabirizza nandiki. Munne Bazibumbira ye yali amusalidde gawakayima, naye ate Bazibumbira kuva dda nga taliimu ngalo. Pikipiki yalwawo okujjukira nti empale gye yali ayambadde si yeeyo gye yali ataddemu ssente. Olwo nno ng'omusajja oli omusiiri omutwe gumuzimbye okusingako ogw'enswera omusota. Ate nga musajja w'abandi pikipiki mu mutwe atandise okuwuliramu ebimujjijira era n'omutima nga gumutujja ng'oguliko ebbwa. Okwetaaga kwe kuzaala okuyiiya. Pikipiki yasalaasala amagezi aganaabajja mu nvuba. Amagezi agaaliwo gokka gaali ga kwewola. N'olwekyo pikipiki yeegayirira omusiiri abakkirize baddeyo ku kisaawe beewole ssente. Omwana w'omusiiri yakomba kwerima era n'atandikira ddala okwekyanga by'ataayo era by'ataalayira mpozi nga tabimanyi bumanyi. Oluusi yajobojjanga mu lwabwe ate ekiseera ekirala n'ataputa Oluswayiri. Naye era eteefe etuusa mugenyi kubanga mu kaseera kano wajjawo omusajja eyawooyawooya omusiiri nti leka akaana kagende keewole ssente. K'omusiiri nti bwe katadde olwo nga nfiirwa emmaali yange. Omusajja oli kwe kusala amagezi nti leka kano kanne kasigale wano ng'omusingo. Wano Bazibumbira we yategeerera nti bye yali alidde byali bijja kumutunuka. Kyava atandika okwerwanako nti naye gwe mwagala okuteeka mu nvuba nze nalagiriza ebyokulya. Badde ngamba nti oyo
gabalemye okumukozesa endagaano ateekeko ne sayini omukono muze mu kwagala kusibanze. Ebigambo byagenda okukakkana nga Bazibumbira gwe balagidde okugenda okwewola ssente era yadduka zambwa okussa ekikkowe ng'atuuse ku kisaawe. Eyo naye yasanga emizannyo gyawedde dda. Emizannyo olwaggwa omusomesa ng'akuŋŋaanya buliga bwe okuggyako Pikipiki ne Bazibumbira. Omusomesa yakanda kubuuza abalenzi oba baalabye Bazibumbira ne munne gye bazze nga buli mwana ayogera bibye, abalala nga bawoza nti baagenze Masaka. Omusomesa yalaba abaana bye boogera tebikwatagana, kwe kubalagira nti mmwe abaliwo mulinnye. Kasita nze nabagambiddewo nti aneebuzaabuza waakuleka. Omusomesa teyeerabira ate tasonyiwa. Eyo nno yali ŋŋombo ye eya bulijjo. Abaana nga batandika kuwalampa loole, naye omusomesa olw'okumanya obuvunaanyizibwa abaana yasooka kubayita amannya alabire ddala abataliiwo, naye erinnya lya Bazibumbira lye lyali lisemba wansi kubanga era ye yali asembyeyo okusasula. Naye omusomesa olwayita nti Bazibumbira, akaana akaali kajja nga kawejjawejja ne kayitaba mu ddoboozi ekkangufu nti kiyasa oba here sir. Omanyi eyo ye yali engeri entuufu gye baali bayigiriziddwa okuyitaba. Omusomesa yali akyasamaaliridde akaana nga kaalinnye dda, naye omanyi kaali kazze kwewola ssente kagende kanunule munne waako. Naye nga naawe bw'omanyi embuuza y'abasomesa, omusomesa yatandika kukabuuza akanana akataano ng'ate eno bw'akacyungacyunga gwamma n'ekyokwogera ne kikabula. Yakabuuza nti gwe kano akasiru obadde wa, ovaawa, nabagambye ntya nkusambe munnaaliwa. Bazibumbira yali agenda okumutegeeza akabenje akabaguddeko. Omusomesa yeeyongera bweyongezi kwekolobola nti ani kwoddamu ye kati sikuleka wano. Wamma musajja watu Bazibumbira yasirika busirisi, naye nga muli ebirowoozo byatuddeko biringa lukato. Kyenkana munne yali amulese mu kaduukulu. Ekirowoozo kya kaduukulu. Omutwe gwaffe guno nno awo wegukomye. Amandaazi kafuusa amandaazi, naye omuwandiisi tatubuulidde biki byaddirira. Kirabika ye Bazibumbira we yasobola okutuuka ku looli n'agamba owaayi ebiddirira Pikipiki anaamanya. Osanga ndowooza omuwandiisi anaatubuulirako mutwe gwaffe guno oguddako ogenda okugamba nti atamuzadde yamutikka ejjinja, naye nga awo omuwandiisi we yatuleka mu mpewo. Nga tetumanyi biki byatuuka ku musajja waffe oli Pikipiki, naye ye yasobola okukomawo n'atuuka ku loole nga tennasimbula. Tugenda kukomaawo ate katulabagane mu mutwe gwaffe ogunaddako. Mwebale kuwuliriza Luganda Radio Podcast.